Ono bamusse mu nzita gy'otasobola kukkiriza. Twogera ku mugenzi Jovia 1235. Omuwala ono kigambibwa nti nno bamusse mu nzita ekyasinze obubi ddala gy'otayagaliza muntu yenna kumuttamu. Anti mukwano gwe yamukutte n'amusalaasala ng'embuzi oluvannyuma lw'okubeerawo obutakkaanya wakati waabwe. Emboozi ya Jovia egenda kubeera mpanvu ddala kubanga buli muntu ayogera bibye. Kyekyamuviiriddeko okumutta, yafudde atya, byonna tugenda kubanga tubisangamu eno vidiyo. Naye ng'ate amawulire ameekusifu era n'ebyama ebitandise okuva bigamba omusajja gwe baafuna ku mikutu gino egya social media ye yaviiriddeko okuttibwa kwa Jovia era nga kigambibwa oluvannyuma bo okwefuula ne bamubbako ssente empitirivu kyekyaviiriddeko omusajja ono okujja n'abalumba bwe basula n'akwata Jovia n'amusalaasala ng'embuzi n'amuzinga mu ssuuka. Mukwano gwa Jovia gwabadde abeera naye ye bw'atyo n'adduka essaawa zino anoonyerezebwa. Yenze Sheila Adita atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange, subscribinga kwata akadde nga buli video yonna yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo, commentinga tumanye ate era njagala mubeere nga muyiga mu butambi nga buno bwenkola. Katugendeko mu katambi tumanye enfa ya Jovia, tugendeko ne ku kuziika biki ebya ekyavirako Jovia okufa. Omugenzi ye Jovia, omulamu ye Rose. Storage rebalancing. Rose atugambyeko nti ekyavirako mukwano ono okufa mbu bagenda ne babulawo app gye bayita Tinder, ng'era app ebeerako bantu banekolera gyange n'abo banoonya abazungu sinakiri n'abanoonya abalala okuseetolinga nabo. Tebeerako baneekokoka ku lw'ensonga 90% abantu balina abazungu babajjako eyo app. Lwakuba eyo app ebeera n'abasajja abalina emitima, ebeera n'abasajja abasi, ebeera n'abazungu abasiyagala, ebeera n'abazungu abakola ebintu by'ekifakimu. Eyo app bagiyita Tinder. Kati ono Jovia nti omusajja ono Jovia yagenda n'omusajja mu kiyigaana be. Rose n'asigala mu luumu ku lw'ensonga nti omusajja yabaza n'abasatu omulundi babiri omulundi gumu mu bali bakolako abasatu. Ono yali ayonka ensigo ate munago omugenzi nga bayirira mu zindaalo bawetana n'obubeere, ono nga bayonka mukama k'omukulu Muhammad, ono nga bamukola enjala. Rose yalaba Muhammad nono alinga atuusa kuki ku Muhammad yali kasitoma. Muhammad n'ajja ewaabwe ekiro n'akuba oluggi kwe kumugulira nti n'alagira ono tugamba mukwano gwange ssente zange. Ono ye yakitwala nti oli yakasitomera n'alala n'amubulokinga, ono ye n'asigala ng'akyatinga naye. Ono wetwogera nga ono mugenzi, ono mulamu naye yaduse mu ggwanga ali Kenya. Kati ono yamala okukola n'asitula ssente n'adduka nazo simanyi tomanyi. Naye abaana abawala temuli siriyasi. Gye buvala gye budda abaana abawala temuli siriyasi. Kuba kati mu message zonna z'opostinze olaba nti muno yali akugambye zino ssente nsobola okukyusa obulamu. Ebyo nno ebyafuddeyo wabula ng'ate malayika abadde awangaala ne Jovia oba mukwano gwa Jovia avuddeyo ku mikutu gye n'awandiika n'agamba bannange omusango gwe munnenyeza saagukoze wabula ekyabaddewo Jovia yabba ssente ez'omusajja gwe twafuna ku Tinder era omusajja ono ye yakutte Jovia n'abeera ng'amutta. Kaakati abaana ab'obuwala ekisooka Katonda alamuze kisa omwoyo gwa okulaga essaawa yonna ye atusooseeyo obusoosi. Wabula ng'ate tusiiba tubagamba nti bannange emikutu gino gye mugendako ofuna abaagalwa abamu babeera n'emikisa ne bafunako abasajja wabula ng'ate abalala abasinga tebafunako baami abo bye baba balowooza nti bagenda funa. Abamu bafuna abaami nga batemu, abalala bafuna abaami ababbi, abalala bafuna abaami nga bo bafere bali okwo ku mikutu kufererako baana babuwala kubajjako busente. Wabula ate bw'oba ofunye omuntu omutuufu ng'azze mu bulamu bwo gezaako okweyisa obulungi
kuba abantu abasinga babeera kweja emikutu munnaye baba baavaako waya ziba zaafadda nga ye okukola ekintu kyonna taswala kubaako kyakola asobola okukola ekintu kyogenda okufa nga teweerabidde wabula ng'ate sigamba nti abafunirako abasajja tebaliiko gye bali bafuna abasajja bafuna abakyala ne babeera mu bufumbo ne bazaala n'abaana naye olw'okuba nti gino emikutu abasinga baagifuula gyakwetundirako omutuufu n'atali mutuufu togenda kumufuna togenda kumutegeera omu agenda kujja ng'ayagala kukozesa n'obulamu abutwale omulala ng'ayagala kujja agenda kukozesa akuwe by'oyagala omulala ng'agenda kujja kukozesa bukozesa nga talina n'ekimu kyakuwadde byonna byonna bisoboka wabula ng'ate ku sayidi egamba nti malayika ye yasse Jovia nze sigenda kiwaako nnyo bujulizi kuba nze baali bampayirizaako ogw'okutta omuntu so kati nkimanyi kitegeerekeka kitya omuntu okusirako ekintu kyotakoze nkimanyi bulungi kirumira ddala wabula ng'ate abaana ab'obuwala tusiiba tubagamba emikwano mwegendereze nnyo emikwano gye muleeta mu bulamu bwammwe mikwano be bantu ababi b'otasaana kwesembereza omukwano ye muntu gw'obeera naye ng'omuyamba ng'omukolera buli kimu naye nga ye takwagala nga ne by'omukolera bimunyiiza asobola okwesibako omuyambe naye nga bw'omala omuyamba nga kimunyiiza agamba lwaki sinze era gye emikwano gy'olaba egisobola okukola ekintu ne weebuuza nti ono akoze kino ng'ate muyamba mubeererawo kiki era kiba beta omuntu n'omuyambira eyo gy'ali n'oteesembereza nnyo muntu n'oteemaliramu nnyo omuntu gy'okoma omwemaliramu akumanya n'atakumanya mu bulungi n'atandika okumanya mu bubi n'atandika okwegomba ebyo byonna by'oyina n'atandika okukolako obuvune n'atandika okugeyanga n'atandika okukyayira munda n'atandika okulogera munda mwegendereze nnyo emikwano naddala emikwano egy'abaana abawala mikwano mubi nnyo kyova olaba nze embeera awo nga sirina mikwano tekitegeeza nti mba sigyagala njagala naye neewalako ebintu ebimu ebiyinza okujja mu bulamu bwange nga sisobola kubirwanisa bw'abanga malayika ye yasse Jovia ekyo ekikola kibi nnyo era tusaba Mukama malayika abeere ng'akolebwako mu bunnambiro era nga tusaba abakuumi b'eddembe babeere nga banoonya oyo omuwala aveyo annyonnyole ensi ki ekyatuusewo kuba babadde basula mu nnyumba abantu babiri naye kigambibwa nti essaawa zino malayika ayinza okuba nga yayingidde eggwanga eddala nga yadduse oluvannyuma lw'obutemu ate era malayika yalina otubuulira ensonga lwaki Jovia yafudde kubanga ebintu byonna byonna byatandika nga bali babiri naye nze nsembayo bakakasa era nga nsembayo mbagamba nti bannange abantu babi bannange emitimbagano gino mujagala naye emitimbagano gino mibi yenze Shira Adita twesange mu comment section.